tugenda kukwatako Ndejje mu kiwogo. Waliwo abantu b'Endejje nga bw'ova mu kiwogo. Kiwogo ono bw'ati bw'afaanana. Batandise okuzimbazimbayo amakalina gye gali. Ndejje mu kiwogo bafaanana bwe bati. So buli abeera Endejje ng'abeera Ndejje mu kiwogo esaawa okwejjukanya akafo ko bwe kafaanana akatawuniko. Bwe kafaanana beekati bwe kafaanana. Oluguudo lw'owaggulu olwo ye Ndejje mu kibutika nga bali mu ddukola. Olw'omu kiwogo bagamba abantu baagaana okuwaayo ettaka naye nga bya bulimba. Lino ekkubo limalira ddala. Emmotoka 3 ziyitako. Tulabyeyo amakubo amafunda ge bayiikola okusinga lino. Nejja ku muzikiti waawo muzikiti gw'omu kiwogo. So neeno baali badde nga babakolera ekkubo lyabwe ekyo ne kiggwa. Ndejje mu kiwogo. LC office yawo Roof Castle eri awo. Roof Castle Chicken City noza mugirabye. City y'enkoko ye yagiteeka awo Chicken City. Charles Ndejje mu kiwogo bwe bati bwefaanana. Abantu bazimbye ono waliwo ettaka ddene olwoka ne bajja ne baligula ne balitemaatema. Bino ebizimbe ebiriko bye baateekako. Luli waliwo ekikomera ettaka balisibira munda era bulooka ne bagulawo ne batemaatemawo. Ebizimbe ebiriwo gye bayita Ndejje mu kiwogo. Kino kyekyambuka mu kibutika ekyo. Ekyambuka mu kibuga mu kibutika sorry.